Inside Story Uganda. Real source of political updates. Nazono mwegendereza nnyo ng'ayogera. She's a true mukatoliki. Ningoddamu kibuuzo kyange. Kubanga bw'agambye nti pulezidenti w'eggwanga atambulire ku street nga teri amukuuma ne ngamba ayi Mukama. Ababaka ba NRM bebasinga obungi mu Buganda. Performance yabwe in your view ebadde etya? Nzija. Ababaka ba NUP. Ekisooka sikkiriziganya na muntu yenna akugamba nti ekifo kibeeramu na appointments ennyingi zivaamu enkulaakulana. Muganda wange Muwanga Kivumbi amenye alupo n'amenya speaker n'amenya prime minister n'abalala. Ewaffe gye nzaalibwa mu Kalungu twali tubaddeko ne minister of finance Joshua Mayanja Nkanji, twali tubaddeko ne prime minister Kintu Musoki. Naye Kalungu waliyo binu na misekuzo. Ekyo nkikugamba bali ya government ya lindako nkimanyi kyendiko mu government eno. Omukulembeze ayinza okuba nga talina portfolio yonna n'atransforming ekitundu mu networks zakola ki zayina. Mu Uganda muno mulimu omuntu nga minister naye nkulayirire nga captain obuyinza bw'alina businga nani ne minister. Awo sikkiriziganya nammwe. NRM kati ku nsonga gy'obadde ombuuza nze nkakasa 100 ku 100 singa minister Kasolo kye bakola kaakati bakikola emyaka egi ebiri emabega badde basobola bakuyita batya okureclaiminga NUP constituencies naddala eziri mu byalo. Ne mu kibuga kizibu nnyo buli mugezi ali mu kibuga. Ompulira. Fe twatambula Uganda eno as PLU manyi how people think. Eno mwanyina ze Kasanda Java buli wamu wonna. NUP kye yakola successfully. Bwe wabeerawo nti omuntu gosobola okutuma branding manager of the century ya branding NUP. NUP ya promising eggulu n'ensi. Buli muntu ne bamanya nti NUP kasitumba kwa NUP agenda mu parliament. Buli constituency agenda kwaka amasanyalaze, amazzi gatokote, myaka 5 giweddeko n'enfuyirize tezikola ki? Tezirabikayo. Ompulira. Naawe kibuuzo kiri nti NRM eri willing okudda mu byalo okubulira ebintu ebituufu bye basuubiramu? Answer is zero. Kankubulire. Radio zino zonna ziri mu Kampala. Tewali radio eyita mubaka wa NRM. Tewali radio eyita mubaka wa NUP netayita wa NRM. Chances are 80% nti owa NUP ajja kujja wena yemu tagenda kola ki? Tagenda kulabika. Minister Kasolo alina figures awaddawo sijja kulima nange mbadde sizimanyi. Bw'owulira ekifaananyi nti NUP yawangula Buganda oyinza okugamba nti NRM tiyafunayo wadde akalulu akaki wadde akalulu akaliwo. Kitegeeza nti margins eziriwo singa baali serious okubeera ku ma radio ku TV okuinteractinga n'abantu, trust me baali winning the back constituencies zonna eziri mu byalo. Kankuwa example. President Museveni atambula eggwanga lyonna mu PDM. Njagala ondageyo olunaku lumu nti President Museveni yabadde Kagadi oba yabadde Masaka enkera ne wabeerayo tiimu endala egenda okuggumiza byabadde ayogera. Kitegeeza wiiki gyabaddeyo webikola ki? Webikoma. Kati Minister mpulidde mwabadde Kalangala bajjawuwo wone mukwano gwanga ngambi bagenda Sembabule. Si bwe kiri? The question babadde Buvuma. Ebuvuma. Bali Kiboga then nebadda. Ekibuuzo kiri nti be bavudde Ebuvuma waliwo tiimu endala yasigadde ku ground. bwe kiri Bwekikola ki? bwe kiri Timu gyeziri. Okay, fine. Bwekiba bwe kiri Miracle erabise mu NRM. Kubanga nze njala nkubuulire kungu nali nnyo ne Dr. Besigye oyo. Nze ekintu kyokka ekindeese closer to NRM PLU ne Council of Abavandi mukati at least nyinako kulu ya NRM operating. Owulira nze sirabanga bantu balekedde mukama waabwe mugugu ngaba mujahidini be NRM. Ompulira ndoza ojjukira kugundi ya UCDA akavuyo akaliwo ak'emwanyi emwanyi tezidda mu UCDA tezidda mu ministry. President yali ku TV ne ba coordinators wa wealth creation. I was shocked. Fenga bulijjo tumanyi UCDA yegabe ki
emwanyi kolo lwe twategeera nti operation welfare creation coordinators bebagaba eki emwanyi message jijengezaako okumpa nti jengezaako okuwa nti Napoleon Hill yagamba kino nkigamba nnyo abanene bonna mwenale mu kibagambye omuntu bwalimba nnyo ng'ati teri avaayo kulimbulira bya bulimba gafuuka amaki gafuuka amazima owulira kati ebirungi by'NRM byekoze NRM esinga Emirates NRM esinga MTN esinga Airtel ne buli lunaku ebeera etujjukiza teekako ki so NRM bw'eba eyagala okweddiza haafu ya NUP balina okukola 48 hours a day okugikomyawo. Okay. Minister. What are your some things I want to clarify? They are critical. Okay. Well, Honorable Kasolo, with all the unfulfilled promises, ebisuubizo yemuze musuubiza Mwami Museveni byazza asuubiza Buganda ne walala ebitana okubeera nga bikolebwa kigenda kubabeera kyangu really okuddamu okumatiza Buganda with all these so many unfulfilled promises. Omanyize ni musajja muganda era akkiriza ennyo emmengo kati buli lutwogera Buganda tulaba wanayinza ogetinga confused kitwogera Buganda nga Mmengo oba twogera a yardstick because that's a stronghold of the opposition. Again, Nagamba wants NRM cannot secure any constituency in Kampala Metropolitan as but the current political atmosphere. Ye Fred Busulwa, ali Masaka, then ex Nagamba wano, Gambie, it is very impossible for NRM to regain what it lost because it has not done anything in Buganda. Ahmed Bawa aliko mukutu ogwa X. Well, Charles, wano njagala ogiremu oyongera okukatiriza ensonga eyo. In the meantime, what can actually NRM do to change the status quo? Isitopuka eno enkaluubirira nnyo because sikiririza mu kalulu kana akalulu this Sire election. It's what? Sire election. Kyaki? Kigambo Sire mu Luganda kitiza jinga Mwanga Kivumbi wagambye nti bakyusa results. So I don't believe in that election. Nkawakanya ndowooza kyekikuwa bali abatagala kubigendamu enamba tweyongera naye tulina okukola ekisinga ku ekyo. But waliwo settlement mukulu Mwanga gyayogedde gyadeese wano which is very very important that the National Resistance Army yeeyisa etambula n'abo betwalwana nabo. Ojuwulidde? Baani? Beyalwana nabo. Abo betwalwana nabo kati NRM betambula nabo. Bemwalwana nabo be baani? Mwe muli baani? Mwe baani? Mwe baani? Bemwalwana nabo be baani? So he's saying Abacholi, Abateso, Abarango, those tribes bebalwana nabo. Bebalwana nabo bebani Abaganda. Kakati NRM etambula n'Abacholi n'Abarango bemwalwana nabo tetambula n'Abaganda and nikijja ku definition of Buganda. Buganda in relation to Central Uganda. Central Uganda ngomo ina Kampala. In CA twalina debate nene nnyo ku Kampala of Buganda and in Buganda. Butali tesa ku districts to deem to have cooperated. Kakati bwoba oyogera ku tribes amanya n'ebirala oyina Abakiga, oyina Abanyankole, oyina Abakonjo, oyina Abatoro, oyina Abanyoro abalondera mu Kampala. Yes, very many bali Wakiso. They are in those districts. So ganti abali mu districts zibano bonna Abaganda. If you are talking about tribes, and you have to be extremely very careful ku ekyo. But unfortunately, what to say,
kyovolaba bw'otunuulira kalulu kano in terms of tribes, in terms of region tribes otukoledde ki totuwadde emirimu. You're talking about names, you create a problem. Katoyagala nti Uganda yonna abanaagikulira nga Muwanga Maranga sigamanyi Kasolo, of course Kasolo is a minister, then Bunyoro. So it's our NRM ekoze ensobi IGP okubanga ava Bunyoro. You see how they campaign from 7. Kakati you are giving a message to Bunyoro. Ora mwafunamu kati babanga bafunamu then balemo kunonya kulonda mu 7. You get? It's reverse psychology. Chobola ebimu bigenda kumpala. But let me look at NRM we no kolenyo we yandikoze nnyo the business community. Because this region, central region, ina business community nga nene. And in this business community, bayina challenges awe, and one of them is the fiscal policy. Umchala yogeddeku nsimbi mekazi oletamu this community. But there is also the other angle, ensimbi zojjamu this community in terms of taxes. So we yogera ku misolo kuba nnyo abali mu business community wano. But then you also have the informal sector. The informal sector, but the informal sector naye na challenges ayo mu security. Okay. Then tunulire dini, tunulire the culture system omoyina mengo, but the larger one is the media proliferation. The media. This region eyina media proliferation is high. Radios, TVs, the coverage is big. But bogendo okulaba abagidominating, they are not abaye NRA bakasolo they are tebaliyo. Abagidominating bebali and baleta same narrative manyiru akadde. Then tunulira security omumuyina armed robberies kat mobile money tezikyakola beyond 7 because of but baziika nnyo ogenda okuziyimiriza. Tunulira the fishing industry engeri amayije gagikubye muyina Busoga muyina parts of Kampala. Okay. Then otunulire n'emiriro abadde bukyala abadde agamba wano nti waliwo ekyalo kikuta omuliro. What is this? Kasolo wali okirowoozezaako eno emiriro egyetya ekutula etya. So NRA bwe byadressinga then neddayo ku model. There are some good models. Models about Mukunde ezo nazo zisobola okukola. Bwe bikola kesobola okweddiza Buganda. Emitwalo 9 is nothing. Honorable Flavia, njagala ogiremu awo. Tunule strategy yaabwe gye bali mu kukozesanga NRM as we speak bali mu kutalaaga gwanga. You know, do you think that is the most appropriate strategy oba kwandibadde kukola ku nsonga zino zoyogeddeko? Ekisookera ddala nze ndaba NRM emala budde bwayo okutalaaga mu Buganda essaawa zino. Lwaki nkugamba nti bali ku byoya byanswa? Honorable Kasola agenze n'agamba nti ewaffe Kasande bagezaako okununula districts ez'abava mu mikono. Kasande eyo wenjogerera kati I think it's more or less 90% opposition. Kwa ne Bukuya eri Dr. Michael Bukenya yatuyita mu ngalo because twalinayo ba candidate babiri, otherwise Kasanda yonna yandibadde ya opposition. Nti abantu bali so disappointed muffe abakulembeze abakagenda emyaka 5. Naye Honorable Kasolo ali aware nti Kasanda Mubende Kiboga ezo districts na yaddala Kasanda kati Jenva for over 40 years ebaddemu NRM nga temuli yadde ne opposition nedge, not even one candidate oba LC kansala 132 abo bonna nga temuli yadde tondo lyaki nga fe abagendayo okwogera enjiri ya opposition bali batulaba bulala. In fact 2016 nasooka okwesimbayo Mubendeyo bali tebabitegera na bitegera nga bagamba n'abakazi ba opposition bamanyi nnyo okungamba no mwala wa RDC akola kimuki mu opposition.
naye nga abantu beebuuza muwala wa RDC akola ki mu opposition olw'embeera ereeteddwawo. Kati tosobola kuŋŋamba nti Kasanda eyabawa omukisa okubeera embeze baayo for over 35 years ne tusigala nga tuli enfuufu gold gyasinga okuva naye ne towns zonna gold mwava nfuufu njerere temuli toyi nnyonjo temuli biki abakyala bakyafiira ku ttaka nga kwe bazaalira nga tukyalina amalwadde agasinga n'abalwadde obuyi mu Kasanda mwenjogerako emyaka 35 nga NRM mweri kati gye baagala okweddiza kuba nfe abakulembeze abaakamalayo emyaka 4 tuba disappointinze nnyo okusinga bano ababa era kyekyo Honorable Kasolo kyayogedde Honorable Flavia agenti namwe mwenyini abafunye omukisa nga opposition ogenda mu parliament oba okufuna ebifo ebirala by'obukulembeze mulemeddwa bikozesa obulungi abantu mbaleetinze down era nti NRM bajja capitalizinga ku bunafu bwammwe obwo beddiza ekitundu tebalina bye bagenda capitalizingako kubanga in fact fe ababazuukusiza nobazuukusa kubanga ebintu byetwogerako kati mu Buganda muno ebintu byetuyambyeko okuzibula abantu bafe amaaso ate tebakyasobola kudda mabega kubanga kati kigenda kubeera kizibu nnyo okudda ku mukyala w'e Buseregenyu oba okudda ku mukyala w'e Kalwana omugambe nti ensonga lwaki tolina buweereza bulungi kubanga walonda bubi. First of all government ebira government oba olonze bubi oba olonze bulungi kasite ekwata obuyinza erina okuwa buli muntu ki opportunity. Bino Honorable Kasolo byagamba mu Buganda temuli bukulembeze obwo baminisita bangi bani kubanga twalonda bubi baliwo kuweerezaako kitundu kyokka ekibalondamu obulungi betaaga okwebuuza ekibuuzo ekyo kubanga bwe bagenderako eyo ideology bagenda kufiirwa ebifo bingi nnyo ebirala bye bali mu kubalaatiramu. Ekyokubiri njagala tutunuulire nti gundi Buganda yo eri more civically competent and aware. Timulimu abantu bangi abeetegeerera abantu bangi abawuliriza zi radio abafuna information mu ngeri ey'enjawulo kizibu nnyo okugirimba nga region nga Buganda okugamba nti abo abagenda ku nguudo ne beekalakaasa babakubye kubanga bakyeyagalidde kati kizibu nnyo omuntu alabye ekifaananyi wali oba omuntu ategedde nti bankubidde omwana wange lwa nsonga nabadde neekalakaasa olw'obutali bumativu ku buweereza n'omugamba nti abo be babyeletedde abantu balimu civically aware and competent so tebakyakiririza mu kulimbibwa buli kaseera. Pozi kyenjagala okusembyayo Honorable Kasolo agenze n'atuwa figures one naga Buganda twasiwangula ano by the Honorable Kyagulanyi yawangula Kasanda nga district yagiwangula obwa president neerabira nti figures zaatuwa mwotadde obubbi bwe bateekamu bw'obululu mu figures ezo ze beewaaniramu mwotadde okutulugunya abantu mu kalulu mwotadde okutiisatiisa abantu naga nti oba kuba enkuŋŋaana zo ne zijjula ffe tuzikube balawo bazinajja tuzikube oba zinajjula nga bajjeewo tiyagas bajjeewo bano bajjaati mamba biki byonna amagye bagamalayo ne bagasuula mu constituencies ze balabira ddala nti si zaabwe ku lwaki bagamalayo ng'ate bagumu nnyo nti be balina obuyinza senga abadde balungi nnyo ffe tumanyi ogamba example wano Mwai Museveni atambuleko ku street awo chairman wa NRM agambe leero ntambulako nga mbuza kuba nga talina yadde omujjaasa mukuuma tulabe nga ne Kyagulanyi naye ali wali atambula tulabe amaanyi we gali kubanga abantu bano abaasuula abakulembeze naddala ba minisita nga ne Kasolo mu mutadde mu Buganda wano the greatest percentage y'aba minister babasuula why ago ge maloboozi g'abantu ge bagamba nti bakooye NRM mu Buganda ate beetaaga okuwuliriza amaloboozi Mwami Gashumba gwe performance y'ababaka ba NRM n'abakulembeze ba NRM mu myaka gino ena kati mwanye nazo ono mwegendereza nnyo ng'ayogera she's a true mukatoliki ningoddamu kibuuzo kyange kubanga bw'agambye nti pulezidenti w'eggwanga atambulire ku street nga teri amukuuma neŋŋamba yi mukama ababaka ba NRM bebasinga obungi mu Buganda performance yabwe in your view ebadde etya nzija ababaka ba NUP ekisooka sikkiriziganya na muntu yenna akugamba nti ekifo bwe kibeeramu n'appointments ennyingi zivaamu enkulaakulana Buganda nge Muwanga Kivumbi amenye alupo n'amenya speaker n'amenya
prime minister n'abalala ewaffe gye nzaalibwa mu Kalungu twali tubaddeko ne minister of finance Joshua Mayanja Nkanji, twali tubaddeko ne prime minister Kintu Musoki, naye Kalungu waliyo binuuna misekuzo. Ekyo nkikugamba lindako nkimanyi kyendiko mu gavumenti eno. Omukulembeze ayinza okuba nga talina portfolio yonna n'atransforming ekitundu mu networks zakolaki zayina. Mu Uganda muno mulimu omuntu nga minisita naye nkulayirire nga kapiteeni obuyinza bwalina businga naani ne minisita. Awo sikkiriziganya nammwe. NRM kati ku nsonga gy'obadde ombuuza, nze nkakasa 100 ku 100 singa minisita Kasolo kye bakola kaakati bakikola emyaka egi 2 emabega badde basobola bakuyita batya okureclaiminga NUP constituencies naddala eziri mu byalo. Naye mu kibuga kizibu nnyo, buli mugezi ali mu kibuga. Ompulira. Ffe twatambula Uganda eno as PLU, manyi how people think. Eno mwanyina ze Kasanda gyava buli wamu wonna. NUP kye yakola successfully, bwe wabeerawo nti omuntu gwosobola okutuuma branding manager of the century ya branding NUP. NUP ya promising eggulu n'ensi. Buli muntu ne bamanya nti NUP kasitumbwako wa NUP agenda mu parliament, buli constituency egenda kwaka amasanyalaze, amazzi gatokote, myaka 5 giweddeko n'enfuyirize tezikolaki tezirabikayo. Ompulira. Naawe ekibuuzo kiri nti NRM eri willing okudda mu byalo okubulira ebintu ebituufu bye basuubiramu? Answer is 0. Kankubulire, radio zino zonna ziri mu Kampala, tewali radio eyita mubaka wa NRM, tewali radio eyita mubaka wa NUP netayita wa NRM. Chances are 80% nti owa NUP ajja kujja, wa NRM tagenda kukolaki, tagenda kulabika. Minisita Kasolo alina figures awaddeawo, sijja kulima nange mbadde sizimanyi. Bw'owulira ekifaananyi nti NUP yawangula Buganda, oyinza okugamba nti NRM tiyafunayo wadde akalulu akaki, wadde akalulu akaliwo. Kitegeeza nti margins eziriwo singa baali serious okubeera ku ma radio, ku TV, okuinteractinga n'abantu, trust me, baali winning the back constituencies zonna eziri mu byalo. Kankuwa example, President Museveni atambula eggwanga lyonna mu PDM. Njagala ondageyo olunaku lumu nti President Museveni yabadde Kagadi oba yabadde Masaka, enkera ne wabeerayo tiimu endala egenda okuggumiza byabadde ayogera. Kitegeeza wiiki gyabaddeyo webikolaki webikoma. Kati minisita mpulidde mwabadde Kalangala bajjawuwo wone mukwano gwange ngambye bagenda Sembabule, si bwe kiri? The question babadde Buvuma, Ebuvuma bali Kiboga, then badda. Ekibuuzo kiri nti be bavudde Ebuvuma waliwo tiimu endala eyasigadde ku ground. Bwe kiri. Bwekikolaki? Bwe kiri. Timu gyeziri. Okay, fine. Bwe kiba bwe kiri, Miracle erabise mu NRM. Kubanga nze njala nkubuulire kungu. Nali nnyo ne Dr. Besigye oyo. Nze ekintu kyokka ekindeese closer to NRM, PLU ne Council of Abavandi mukati at least nyinako kulu ya NRM weoperating. Owulira? Nze sirabanga bantu balekedde mukama waabwe mugugu nga bamujahidini be NRM. Ompulira ndoza. Ojjukira ku gundi ya UCDA akavuyo akaliwo ak'Emwanyi. Emwanyi tezidda mu UCDA. Tezidda mu ministry. President yali ku TV ne ba coordinators wa wealth creation. I was shocked. Fenga bulijjo tumanyi UCDA yegabe ki Emwanyi. Kolo le twategeera nti operation wealth creation coordinators bagabe ki Emwanyi. Message yengezaako okumpa nti yengezaako okuwa nti Napoleon Hill yagambe kino nkigamba nnyo abanene bonna mwe nale mu kibagambi. Omuntu bwalimbe nnyo nga teri avayo kulimbulira bya bulimba gafuuka amaki, gafuuka amazima. Owulira? Kati ebirungi bye NRM byekoze, NRM esinga Emirates, NRM esinga MTN, esinga Airtel, ne buli lunaku ebeera etujjukiza teekako ki. So NRM bw'eba eyagala okweddiza hafu ya NUP balina okukola 48 hours a day okugikomyawo. Okay. Minister.
waliwo some things I want to clarify. They are critical. Okay. Well, Honorable Kasolo, with all the unfulfilled promises, ebisuubizo yemuze musuubiza Mwami Museveni byazza asuubiza Buganda ne walala ebitana okubeera nga bikolebwa, kigenda kubabeerera kyangu really okuddamu okumatiza Buganda with all these so many unfulfilled promises? Nze ndi musajja Muganda era akkiriza ennyo Mmengo, kati buli lutwogera Buganda atulaba wanayinza ogetinga confused. Kitwogera Buganda nga Mmengo oba twogera district ezigwa mu Central. Mwagala kweddiza ki? Twagala kweddiza obuwagizi mu Central Region. Obuwagizi bw'abalonzi mu Central Region. Kubanga tukigandawaze tukifuula Buganda, district za Buganda. So njagala nnyo omuntu atulaba abe nga akitegeera nti tulina kye tutalumbagana kubawo gye tutasobola kukola ki kutunuza mundu. Ffe tuli ku bitundu byaffe districts ezikola Buganda. So n'olwekyo ekibuuzo ky'obuuzizza, NRM erina byezeesuubiza ate era n'ebituukiriza. In fact nja kukiziganya ne muganda wa Gashumba, NRM ekoze ebintu bingi nnyo naye biki mu Buganda, for example Buganda biki byemukoze nga NRM mu Buganda byosologa tusinzire ku bino mu bbanga lino ettono. Tunuulira networka y'amakubo. Honorable Flavia kugambye yakugambye ekkubo lye tunulira Myanzi genda lyewe tutandise okulikola ye kyakugambye lwakuba boogedde ne batukangakangamu ne tukola. Njagala lwakuba obudde yes kakati tasobola kukkiriza naye ali mu Kasanda district yali ku main ya Mityana Mubende ng'oyita tetulina munda ya decoras njakunnyonnyola abatulaba bonna bagabona agambye nti ne bw'tuba tetwabawagira gavumenti bw'ebeera bw'erina kukola. Kati n'olwekyo tewali ensonga lwaki yeesimbawo. Kiba kitegeeza nti ye ekifo kye ne bwe kiba kikalu automatically gavumenti by'erina okukola ejja kubikola ki. Kati ye aba tamanyi mugaso gwe nga memba wa paalamenti. Yaga nti nze oba soogedde sirina kyendoobize sifuddeeyo gavumenti erina kukola. Kati ekyo kyenjagala bano bannaffe bejjemu era bye basinza okutufiiriza wano mu Buganda nti President Museveni ebitundu ebirala byamutegeera nti ye president delegation esobola okuva mu Northern Uganda ng'erimu ab'opposition ng'erimu n'ab'NRM ne bannaddiini ne basisinkana president ne bamunnyonnyola biki byebaagala akole mu kitundu kyabwe bonna nga bali solid n'ebitundu ebirala bwe bikola wano Buganda. Omuntu ayagala ekikye ayambala gomesi n'ayingira State House n'afunayo kafunye nga ye sinaba kumalayo minisita njala kuyambako kwa katono. Last week delegation yava Northern Uganda Gulu, yes, including opposition bonna ne former leader of opposition. Abantu b'ebitundu ebyo baawula enkulaakulana n'ebyobufuzi. President bw'akyala mu east bw'akyala in the north ne opposition abeera ku mukolo. Wulira bo ebyobufuzi babyogerera Kampala, ensonga bwetuukayo ku kyalo ebibeera development. Wano mu Buganda lwa lutalo lwali emyaka 2 wano mu Buganda nina ababaka b'opposition mikwano gyansigenda kubogera mannya n'olyeje nakugamba nti Honorable Kasolo njagala ojje owe ku bantu bange ssente nesaagala oggireko, njagala oyamba abantu bange nesaagala oggireko. Nemubuuza ngenda kikola nti anti bw'onojja ogenda kuwaana musajja wammwe. Nemugaa nti bwe mba sigenda kujja meaning sente simba sisobola kuweereza services. Kakitegeeza ki nti wano bo batwenyinyala
benyinyala abantu abalina bibasobola okuwa abantu baabwe bwe tunaaba tetwejjemu mutima ogwo kyovulaba bannayuganda kati bamaze okukitegeera balozezzaako bakirabye kubanga ffenna baatwera bwe ne babeera muki bamaze okukitegeera nti ono agamba nyize sina kyensobola kubaleetera ntula butunzi abakyala amalwaliro gaganye gavumenti eno yeganye naye gwe okola mulimu ki ekintu kyaffe mukiveemu tukyebereremu mukitubalemu ffenna ensobi zonna muzitubaleko nga mwe temutoonoonye ng'omaliriza Buganda biseera bwe yayina aba NRM nga be bakiikirira ebitundu bya wano services zaali zitinta gaali mata yes twatugezaako yes twagezaako kukola kakati ekizibu ekiriwo ku bano bannaffe nga era bw'omanyi nti bagamba atannayitaayita nanyina okufumba abantu abasinga bayinza okuba nga ekyo kye baatambulirako balowooza nti bano wadde tulowooza nti bakoze naye ate bano batusuubiza ensi ensuubize oba oli awo ekiseera kigenda kutuuka buli muntu bamuleetere emmotoka empya buli muntu bamuleetere pikipiki kakati babirabye emyaka gigenda mu 5 bali ku 0 era nze nkugambye bano bannaffe gwe baleke babeere wano beegumye ebitundu bya Buganda ebisinga obungi district ebisinga obungi tugenda kuzitwala nga tetuyise mu kusika muguwa naye ng'abantu baffe bebeesaliddewo honorable nga bw'oddamu ekyo toyagala okuddamu n'ekiri kyawadde yagala okutangaaza abantu babeesiga nga aba NUP n'opposition wano mu Buganda naba kujja mu palamenti olwo oluguudo lwonna olulaba oluguudo lwewaabwe oluyitamu awo wonna wonna okugenda eri ewaabwe wonna lyali ettaka kakati ne tukola kati katandikira ekyokusookera ddala Haruna akkiriza nti NRM mu Buganda tekoze nti gavumenti mu kwogera kwammwe mukkiriza nti mu Buganda temukoze NRM gavumenti Haruna ali wano n'ayogera ku TV n'ategana mu kamera ti mu myaka gino egiwedde gavumenti NRM mu Buganda tekoze no okkiriza nti NRM mu Buganda tekoze nze nsagala kugenda kwekyo akkiriza ti abantu ba Buganda NRM gavumenti kwaye eri mu gavumenti mu Buganda ngambye nti ebiremeddwa okukola Haruna akkiriza nabano nti mu myaka gino egibaddewo mu Buganda era nakkiriza nti kasookedde NRM ebeerawo mu Buganda tebakolanga yes because bw'ogamba abyogedde wano agambye nti teri kigenze mu maaso mu myaka gineena mu Buganda ng'ani ali mu gavumenti NRM ali mu gavumenti ya Uganda ali mu gavumenti ya Uganda ali mu gavumenti waliwo ekyanjawulo nnyo abantu ng'abantu kungu Muwanga Kivumbi oli mubaka kyenjagala mwenna mukkirize ku mulembe gwa Yoweri Museveni abantu ng'abantu bakyusizza obulamu bwabwe soke tugende mpola nze badde nsirika wano parliament bombi banno nsobola okugamba gavumenti byeteekeddwa okukola ebikozi mu kwogera kwammwe ono byayogedde ono byayogedde kitegeeza nti ono minisita wa gavumenti azze ku national TV n'agamba nti mu Buganda tetukoze nti gavumenti yaffe terina kyekoze because oyagala omanyi lwaki nkigambye oyagala creating impression nti member of parliament gavumenti oyagala kuteekawo embeera eyewezesa sooka olindeko oyagala kugamba abantu ti mu myaka 5 mwafuna obusungu ne mutakolera kintu kyonna mu Buganda mu mutima omubi mu blackmailing abantu mu bagambe nti kakati okubakolera mutuzeeko that's what you want to mean kimubadde n'omutima omubi kyovana ne government PDM mwatu wa sente tono mu Buganda
Government ye ekoze byetekeddwa onakiriza nti gavumenti yenare mu mutima guno yasibira Buganda ekikookolo naye kyakola kantu konna bo ne baviiramu awo Bobo byagede the implication is bitundu kyebirala byekoledde kano mweje impression gye mubadde mugamba nti mu Buganda wano mwabe NRM mwasibe ekikookolo ne mutabako ke mukola okumala myaka 5 ng'abantu babawo omusolo ffe tusinga okusasula omusolo muli bantu balungi kakati muje wano mwekubako enfuufu ffe tusinga so ekyo kimu ngenda kwongera akadde tofaayo obadde otegeeza kyentegeeza kiibwe kiti nga gavumenti erina ebintu byeteekeddwa okukola yo nga gavumenti oba memba wa palamenti waali oba takola ki oba taliiwo listen era ebyo gavumenti ebikoze eki ne wa Muwanga Kivumbi ebikoze ne mu Kampala ebikoze everywhere owatali kugamba nti wano titwafunawo kaki naye nga memba wa palamenti olina byoteekeddwa abantu obi bakutumye byoteekeddwa okujja n'olobinga banno mu palamenti ne bakuwagira n'obifuna oyo Muwanga Kivumbi ewuwo emyaka gineena kiki kyolobinze n'okiteekayo ewange ate gwobeera nayo nnyo kubanga maama wo gye bamuzaala ekyo kimanyi oba kitaawo bamuzaala wange ewange model constituency eyange esinga obulungi okusinga eyo ebikoleddwa eyange model constituency kakati ono agamba bino nze debate gyembadde njagala wano ebadde misleading. First of all, National Unity Platform teri mu buyinza bwa Uganda. National Unity Platform tekola budget ya Uganda. National Unity Platform si esinga ababaka abangi mu parliament. National Unity Platform terina kiteeso kyesobola kuyisaamu nga NRM tekiwagidde nekiyita kubanga abasinga obungi muki NRM ekitegeeza mmwe mwakola ekkobaane okuva mu budget gavumenti gyekola okuva mu parliament gye muyisa ne mukolera Buganda ekkobaane ne mubafiiriza kakati ekirala kati mbadde njagala kubulira ono Gashumba ayogedde I want you people to understand Buganda olwaleero. Buganda ye refugee camp y'abantu bonna abalemereddwa okuva mu Uganda. Wenjogerera wano ekiro kya leero abavuuka bali mu kulinnya biroole kulinnya baasi kulinnya ki bajje wano mu Central Region banoonye omukisa nga bavaawa mu Uganda yonna nga bajja wano government ebataxi n'olwekyo wait a minute n'olwekyo Buganda mu history ya Uganda Gashumba kitegeere nti buli kiseera Uganda ng'eyina obwannakyemalira bweyolekedde okuva kwa Amini okuva ku Obote Buganda yekoze heavy lift nga region. We are paid the price for building Uganda. Bwabaddewo bwannakyemalira ebitundu ebirala byekkaanya ne bannakyemalira obuvunaanyizibwa ne babulekera abantu ba Buganda. Buganda Kingdom oba Buganda as a region. Please, I know what I'm talking about. Kakati buli kiseera batulekedde obuvunaanyizibwa tu heavy lift era abalala bekkaanyiri kyono kyagamba bekkiriranya n'obwannakyemalira n'ofugabbi ne basirika. Buganda yeyina enkizo esobola okusitukira mu bwannakyemalira and we've done it without apology. Era tukiddamu tukikola nga President Yoweri Museveni bano bafuga eggwanga lino nga baagala basikize tufune n'obwakabaka mu bwa president nga mumukuba jejere bwa PLU nga muteekawo obwakabaka akaseera bekanatuuka muteekawo obwakabaka tugende mpolampola nga muteekawo obwakabaka wano mu bwa president nga muteekawo obwakabaka mu Uganda tulina obuvunaanyizibwa okubasitukiramu betubeera mu lutalo olwo temutuka nti ate oluguudo olugenda emugga lulutya nga gavumenti yamwetta abantu ng'ekuba abantu temugenda kutujjukiza nti omanyi wano waliwo nayikondo ngeno omutta abaana baffe mulimu ebisookerwako kungu nga basaanyawo obulamu bwo nga tukutaasa totugamba nti oluzi ate omudumu ate ogwakitutta abantu ekyo kigambo kinene tebafudde lindako uffe ffenna abali wano
tebafudde lindako kuffe ffenna abali wano mwami Gashumba nja kudda obudde bwe bulingenda kuwakati tugenda mu kummula but nga we tugenda okummula waliwo akugambye wano nti ekyokusiba ekikookolo kyoyogedde